omukulu bonna kati kangubulire NRM banaabawagizaaba abagizaaba beeyina atamanyi ddala kigenda mu maaso ng'oli n'omusanga ng'ayambadde nigina oluusi bamuwa t-shirt n'agamba nze no change nga tamanyi kigenda mu maaso yava ku nsi oba oli agibbamu bebawagizaaba oli wabanga agibbamu era ojjagala kwesanga oli bamala omugoba nga NRM agivaamu abantu abasinga bamala okubojjako oluusi bamuggyeko ekifo nga nze n'ekibiina solo kivaamu okakana nga agenze mu opposition oyo yabamanyi ekigenda agiryamu naye bano bw'osanga omuntu omwavu ng'ayambala nigina erimu ekituli naye ng'awagira NRM either olina okumucekinga omanyi batugamba abalwadde b'emitwe tuli milioni 14 naye milioni 14 gwe otambula kukuba ozirabawo olabawo omu babiri kitegeeza naffe abamu abatambula abamu tuli balalu ne tetumanyi kati n'olwekyo abantu bangi nnyo bawagira ekintu naye ekintu akiwagira atuuka wakanaga nikintu yebagira nimbagira biki kuba nze nina mikono gyange b'NRM bagamba naye lwakugamba ki nze njiwagira kubanga bayinza okundaba okakana nenfuna akafo ngayabala kujirya beba bamanyi ekigenda mu maaso nti alwana okulaba nga akibeera zino pressure groups mkyala namyalo n'atandika eyiye n'owulya nona yatandisa eyiye n'owulya nona ezo zonna era bakakana bagamba banaye twatandika ekintu naye budget yaffe tetufuna sente naye basobola okumubuuza watandika ekintu ekyo NRM bo balina business ki zibateekamu sente kati tutaka okwebuuza zo sente ze NRM zekozesa zezijjawa kati awo togamba zina bakosa sente za iPod muleme kwerimba milioni 3 zezikola ebyo nane bakola kugamba noyoko owulira nti akalulu bakosesa kumbi almost a trillion zinganya kugamba bali mu kalulu zino za iPod kati abannayuganda tulina kuzibuka mitwe era kifula banze kyankola bubi nnyo okubeera nga nasoma accounts nali badde nsoma ebintu ebirala naye buli wosoma accounts omanya ebintu bingi nnyo kati nolaba ebintu n'okolaba abantu nga boogera ebintu nga bagenda batabifu b'ebintu nayogera statement oba mukube naye ate onamukuba bajja kutwala ku polisi naye nga oli nayogera ekintu nalala okwogera economy gyatategeera nako n'akatono naye kati nze tosobola kundizoninga kubanga ebintu bya economy ate byo mbimanyi kubanga eyo sekita yange eyo njo ngimanyi kati wengaddako okukola research kwanza musajja mukozi wa research kati nze ngata research naye ngatabe ebintu byemmanya ebyekonomy awo nno nendoka emigattamuuko awo nendoka mbeera nga amaaso gange mazibufu era nze tosobola kunnimba kizibu nnyo okunnimba era nze wonnimba nkusirikirira bwe nti niyo ogenda okulaba nga nkukubirira akasimu enkeera nga naye wangambye ekigambo naye ekigambo kyongambye wannimbye sooka osome ekintu bwe kiti ne bwe kiti okakana ng'ofuna ekituufu naye abantu abamu ayogera ate internet era netteeka lya internet mutuufu yandibadde ettanka okuluma abantu abamu ekigambo forward etteeka eryetaaga libeerewo feka nyini ya opposition to misusinze internet kubanga nze njala nnyo omunauganda obadde okimanyi omunauganda afuna siringi asobola okufuna ku makya n'afuna siringi 4,000 nga tanakola kintu kirala kyonna asooka n'agulako data wamala omugula takola research oluusi yakunoonya mirimu oba takola research ya kintu bakirinovatinga batya wabula anoonya kiki ekibanding ekyolunaku olwo ti gundi yakoze bwati nakola bwati ogenda okulaba nga aforwardinga nateeka ku gundi nakola wezituuka saawa musanvu ngagamba enjala eri kunze naye kugamba abannayuganda kyova olaba abazungu bano ebintu ebimu babikola kutuza mabega nze naliko ntambula kuyonya olusi mu Europe omwo kizibu nnyo okusanga omuntu omuzungu emisala ng'ali ku ssimu kizibu nnyo actually ne time ekuba essimu ne bannayuganda bali ebulaayi eyo ayinza okugamba na time sigiina ekuba essimu twogere kiro niwe ne munnayuganda n'osanga omuntu ng'ali online okuva ku makya paka kiro okola ddi era economy ogigattako ki era wotunuulira mu financial year omusolo osasula ki bw'agamba oyagala kukola nguudo kubanga nze nyanjo omuntu ng'agamba nti no financial year income tax lwakiri nsasulayo $3,000 aho okoze contribution ku ggwanga naye olaba olinga yakoma ali awo yakoma naye nga saawa zonna yaba ne data ku ssimu oba ne ku data naye data oyo mukosa bulungi nolwekitandika okukola ebintu kubanga ensi eno kati eri ku competition ensi eno eri ku speed nene nnyo naye how often do you use that phone okulaba nga oyingiza
owazenya nnyo omuntu akola research n'okola research ku nnima empya tulina ennimiro ennungi ennyo ettaka lyaffe ddungi nnyo niye osanga munnayuganda nga alese eka 10 n'azireka mu kyalo n'ajja mu Kampala wano n'addako okunoonya omulimu ogw'okupoota gwa ssenyi 13,000 10,000 meka naye ettaka eryo n'alireka eri oluusi n'alipangisa n'omuntu nga buli eka bamuwamu 10,000 oli n'alyoka atunda ennyaanya za miliyoni na miliyoni tuzuukuke emitwe gino tako gikozesa. First point ku Daily News Channel.